Nalabyeko Kampuuga keeyogeza eri e Masaka mbuno sembo abavubuka abatalina buvunaanyizibwa basiiga abantu sembo n'abantu sirimu. Gwe nga wasiiga baagala sirimu. Mpuuga nga wasiiga baagala sirimu kitemwekebeza. Wamukebeza kiwamusiiga sirimu. N'omwana wa Nambeshi. Twale ligwe kasajja akeyogeza yogeza. Omaze okusiiga abantu babandi sirimu kati weeyogeza. Kyogamba e Masaka tewaliyo mulangira. E Masaka tewaliyo mulangira nga ava mu lubu lwa Bassekabaka ng'asobola okusimbula emisinde. Gwe ne weesimbuza emisinde nga ne Kabaka naye bannange Empuuga wessa mu butaala. Tewaliyo mulangira oba omumbejje yabadde asobola okusimbula emisinde eyo eggundi eyo e Masaka. Kyemugambe e Masaka tewaliyo muntu ava mu Bassekabaka. Mpuuga omutima gwo gwasavuwalinga wasavuwala obuyinza n'ebitiibwa. Emisinde ngisimbudde. Bana yakasajja kaagala ebitiibwa kali. Oli mulangira oba oli mumbejja. Bana yakasajja kali bana. Naye Mpuuga. Era kayagaddeko kaddukire we kanaalabikira. Kubanga kabadde kakimanyi nti eno mu lubiri waliyo Sauda Madada. Obedda mungamba wano nti Pastor Sauda Madada nengamba Sauda Madada akoze eki. Yategedde Sauda Madada jamubuutikira ye n'ayagala agende uwe yekka bw'ati. Mpuuga oli mulangira oba oli mumbejja. Banange Mpuuga ayagala ebitiibwa. Gyakomyo byagala n'okugwa byonna bigudde mu ttaka. Kale ennaku z'omwezi 16 tubasaba busabye bannayuganda buli munnayuganda eyabadde mu lubiri ng'oggyeko Bujingo. Baatuganye eggaali mu lubiri Bujingo n'oleeta eggaali. Naye bannange Sebo Bujingo alina eggaali, alina amukwatira ambuleera, alina amukwatiridde amagulu sige galiko embaliga. Simanyi waliwo akutte ebitege, waliwo akutte simanyi embaliga, waliwo akutte enkobogo, waliwo Neba naye Abanyarwanda mwakula bubi. Sali Musale, Toyota, Bujingo, Muhoozi. Agamagulu ne gabeera ku mudaala n'enswera tezigagwako. Teri agagula n'enswera tezigagwako. Genda olaba amagulu gaabwe. Toyota, Sali Musale, Bujingo, Gloria Bugi, Muhoozi. Morokoni zaabwe n'embwa tezirya. Morokoni ozimanyi? N'embwa tezirya. Mbu Bujingo yaleese eggaali. Nedda Kawaasi, Bujingo bwe yaleese eggaali wakoze eki? Ekyo tugenda kukyogerako wamma kye kitegeeza. Nanga Abanyarwanda. Ng'ennaku z'omwezi 16 Masaka. KDF ekintu kino kibulamu tekinnaba kutambula. Sheikh Kalanzi yeetonze banna. Sheikh Kalanzi agambye banna. Ate Sheikh Kalanzi okimanyi nti noyongedde tunyiza. Agambye sina munnabyabufuzi yenna gwe nnyiza kuyogerako oba ku ludda ki. Nedda Sheikh Kalanzi kati era ddamu oterere obulamu. Tetunnaba kugoba mu politics naye dda ku side entuufu. Sheikh Kalanzi tukuddemu paati tu. Toyera munnabyabufuzi gwoyogerako Kabe Museveni ng'asiba abasiraamu tomwogerako. Okiraba bwe weeyongedde okwonoona. Sheikh Kalanzi bane Sheikh Kalanzi mu musonyiwe bamukubye dayafulamu nkomye okumulaba ng'ali ku cupa. Obedda buli akuba dayafulamu, buli akuba dayafulamu. Sheikh Kalanzi yeetonze abagambye ye yali naye bannange yali agamba Luuswa Luwemba omwana yakatemyeyo. Naye Sheikh bw'oba olimba. Naye Sheikh mu musonyiwe bannaye Sheikh yeetonze.
naye Sheikh oyinza otogamba mbu tolina gwoyogerako mu byabufuzi dda ku sayidi entuufu ebyobufuzi byogereko ng'oyogera obutuufu bwabyo nga Qur'ani bwekugamba togamba ku munnabyabufuzi kwegamba basiba abasiraamu bonna babamalewo Sheikh yongera otereere obulamu senga tuddamu ne tukulabamu akantu katini kati komawo wamma otusomesa ennako gwe waffe omuntu alidda mu vidiyo zange n'otemayo vidiyo ogenda onsule mu game park ensolo zindye nja kusooka kunoonya Uganda yonna nja kusooka kunoonya sikola kyala nsooka kunoonya kubanga bwe bibanga yingiyo yegenda okuba emmanya y'enkoko eyo evuddeyo now vidiyo etandise omusujja gw'ensiri nabagambye temugenda kubagema musujja gwa nsiri temugenda kutwala abaana bamwe basi bagema musujja gwa nsiri muwulidde kati kansooke mbatwaleko ku musujja gw'ensiri mumale okugulaba ewa Sheikh yo tuvuddeyo Sheikh tumusonyiye kati katugende ku musujja gw'ensiri mumale okugulaba akantu kawanvumu ko naye tugenda kalaba President of the Republic General Yoweri Museveni Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, and the distinguished guests. It is indeed a pleasure to be here again to discuss matters of national importance. This time our concern is WHO. WHO is also doing some very bad things that I would like to bring to your attention. We cannot afford to trust WHO anymore, Your Excellency. WHO abanakenya bo babyogera wala eyo ye World Health Organization ajogerako ku bintu by'okugema nyambako abe waffe ebunjako abeyobunja ku ngenda bayambako mba amenyeremu naye atera nange sinza ategeere nnyo naye mwengenda bamenyeramu wamma. And I'll just mention a few things that have caused great concern to us. Your Excellency, is malaria. UK was able to eradicate malaria in 1921. The US was able to eradicate malaria in 1951. And from 1955, WHO has been working on how Africa can eradicate malaria, and up to today, we still haven't been able to eradicate malaria. Worst of all is that we are proposing vaccination of our children against malaria. Yet malaria is a treatable disease. In fact, the herb that is being used, the trees that are being used to create quinine, which is one of the best medicines, especially where there is resistance, the trees are grown here in Congo. Artemisia afra, Artemisia annua, is a herb that treats malaria just from drinking the tea of the herb. These things are available to us. And with concerted effort, Africa can eradicate malaria without the help of WHO. Now, one of our doctors in Congo wrote a paper that demonstrated how well the Artemisia tea worked and compared it to conventional medicine, and even demonstrated it works better than conventional medicine. And 2 years later, his paper was pulled out. It was retracted. We do not need a vaccine for our children to treat for malaria. But Dr. Wahome is saying the new international health regulations that they are pushing will make the decisions by WHO binding to all nations, and that is what we must resist. So if they decided that Uganda needs to have this vaccine, then it will ensure that the vaccine is actually given to all the people, because that is their decision, and those are the health regulations that we are saying should not be passed by the health ministers. Now, Dr. Wahome has now
rang the alarm bell. I have been proudly promoting 13 vaccines in Uganda. So I thank you for immunizing me against the WHO. Because now you have given me a vaccine. Be careful about WHO. A few moments later. The Ministry of Health is introducing the malaria vaccine, that is the ARA21, into the routine immunization schedule in April 2025 to protect children under 5 years old from severe malaria and death. Priority will be given to 107 districts. The vaccine is expected to cover over 1.1 million children under 2 years of age. We flagged off the distribution to the 107 districts, and the 107 districts have the vaccines. Expansion to the rest of the districts will be carried out as funds to procure more doses of the malaria vaccine become available, and government has already committed to this. The vaccine will be given free of charge. The vaccine will be administered to babies aged 6 to 18 months. The first dose at 6 months, the second dose at 7 months, the third dose at 8 months, and the fourth dose at 18 months. Vaccines are safe, efficacious, and effective. The common side effects include pain, redness and swelling at the injection site, and fever. Children come late for dosage. Ndoza kati bwe tugenda ku nsonga endala. Dokita yabatuuza n'abasomesa n'ababuulira ekibi ekiri mu kugamba n'abagamba waliwo eddagala liri mu Africa. Waliwo emiti egiri mu Africa egisobola okuwonya malaria. Malaria bwe bulwadde obusobola okujjanjabibwa. N'abagamba waliwo dokita w'e Congo yakibakolera n'akola ne report n'agibalaga. Bagenda okuyitawo akaseera olupapula lwe baalukuulamu formula ze zonna zibula ezahabu ne bibula. N'abagamba bino ebintu Museveni yeeyasa n'agamba mumbuulidde nkitegedde sigenda gema beewaffe. Olwazze n'agamba babageme nga bamubuulidde ekibi ekiri mu kugema. Akantu ako omusajja yannyonnyola bwono waliwo walala kaali kawanvu nnyo nakataddeyo ku peegi. Osobola ogenda ku peegi yange n'olabayo oba n'ojja mu kabokisi n'enkuwa akantu ako ne mukatambuza. Yannyonnyola n'agamba waliwo lwe twagema abaana ne tugema simanyi omumwa gwa nnabaana nga guleetera baana kugumba wala abaana ne batazaala. Ng'ebyo ebintu twabyogera twabagamba dda. Bannange temugemesa baana bammwe musujja gwa malaria. Temuteeka baana bammwe bateekamu kigundi ekyo ekya malaria mu nnyama zaabwe mu mubiri gwabwe. Ffe tubagambye okusalawo kwammwe. Ffe tubabuulidde okusalawo kwammwe. Omusajja yabagamba abo abazungu bali mu kutumalawo. Lwaki tebafokasinga ku kumalawo ensiri? Lwaki bafokasinga ku kugema baana? Mbwe eddagala lya bwereere. Lwaki amasomero ga gavumenti tegalina bitabo textbooks? Lwaki abaana batuula ku matoffaali? Gavumenti lwaki ezo eddagala tebawaddeemu desiki abaana baffe ne batuula ku desiki ne batuula ku ntebe? Kiki kye baagala mu kugema abaana baffe? Mbuno oyangamba mbuno batwagala tuli balamu okakasa. Eyo nvuddeyo ebyo ebya malaria gundi mbikomezaawo. Abyagala you'll inbox me nkuwe akantu ako okalabe okawulire bulungi kuba mbuyina bubiri n'akalala ke yayogera ebiwanvu n'ayogera ku kyaki ku ky'okugema omumwa gwa nnabaana ng'omusajja agamba bagenda okizuula ng'abaana bonna be bagema kati bagumba. Twabibagamba. Museveni n'amaliriza n'agamba yagamba okay kati nze mumaze okumpa immune
mumaze okuyimmunizinga nkitegedde nange sigenda bikola ewange a few moments later kaakati ate Uganda Museveni agema eyo nvuddeyo tugenze ku nsonga endala eno najjogerako ku Friday nze mbuuza Electoral Commission ku mwana ne taata ani abasinga obukulu kunze n'afande Katongole ani asinga obukulu kubanga taata ne bwabanga yakeera nnyo okuzaala taata nga wakeera nnyo okuzaala kale obeera wazaalira ku 17 18 n'ozaala omwana oba maama kale maama nga yakeera yazaalira ku 11 naye era maama bw'abanga yazaalidde ku 11 ku maama n'omwana ani abasinga obukulu kirabika abamu temunnaba kitegeera Electoral Commission yatugambye eyina abalonzi 200,000 Electoral Commission ye taata w'okulonda ye taata w'ebibiina by'ebyobufuzi byonna Electoral Commission eyina abalonzi 2,000,000 wabula mutabani we NRM ye ayina abalonzi 2,22,700,000 NRM yajja w'abalonzi abasinga aba Electoral Commission kyekyo kyekitegeeza nti omwana NRM yakuze n'ayita ku taata we kati NRM esinga taata waayo emyaka naye omwana yabeera omukulu nange nkiraba mu Electoral Commission mbu kati omwana ye mukulu ku taata obwo bubbi era bagenda mu kalulu mukimanyirewo nti bali mu kubabba ekyo sigenda kirwako kubaga amawulire nagabalaga luli katereka ngende ku kino ekirala bannayuganda muwulire mbasabayo ekintu kino omulembe gwaffe GB generation Bobby mmwe benjogera nammwe ku point eno yammwe kubanga bibadde mu mawulire nga mubiraba waliwo omulimu omunene abatusuffocatinga gwe bakutte gwe bakola bagukoledde ebbanga nga tukyali baana bato bagukola ku bajjajja baffe ne bagukola ku bataata baagala gukola ku ffe ne ku baana baffe mulimu ky'omunene kutusirisa tuleme kwogera institutions zonna zibadde zikikola nga Museveni yayita mu nzikiriza okutubika entunda ne tutategeera bintu bwe bitambula ng'amakanisa amakyaki ng'amakanisa amakereziya emizikiti bakitaffe mu Katonda kyentegeeza nga baliwo kutubika ntunda tuleme kulaba ebweru wa box nga tulowooleza mu box munda tukomaawo tebatukkiriza kulaba kiri bweru wa box ne kigenda mu cultural institutions kingdoms era ekyo ngenda kukiddamu nga ndi wali mu kigambo ne bakola omulimu ogw'okutusirisa kyova olaba bonna bali duli eri emabega bakola omulimu ogw'okutusiruwaza tuleme kumanya kati bwe balabanga kati tumanyi bakola mulimu gwa kutuzikiza kutuzibikira tetwogera nti mubajja olukwata akazindaalo bannange emikutu bagijjewo Buganda olutuula mu lubiri bwe paba bannaye bino tebikkirizibwa bannange eggaali tezikkirizibwa ate mwe ne mujja n'amagaali kyemugamba mwe mwagala eggaali mweka oba eggaali mbi mayiga zaayo abakuumi otambuleko wekka olaba oba onootuuka ewaka oli heavily protected kubanga olimu
interest z'omulabe wa Uganda kyova olaba mulwana nnyo okulaba nga mutuzikiza buli lw'oyimirira emikutu egyo abaana ne mudiscreditinga information yaffe gye tuwa abantu nga mutufuula ababi abantu ne bongera okusiruwala kati mwe kambabuulire mulaba nga mutenda abantu ababadde mu lubiri obungi abanyiivu be bangi abataze be bangi Buganda n'emala ekola kyeyina okukola senga nakati abantu tebannasimbula ku layini senga abantu tebannasimbula ku layini kati wenjogerera senga abantu tebannasimbula ku layini abanyiivu be bangi ababikkako be batono naye olw'okubaka Kasajja Kamayiga emisinde egirisooka okuddukibwa nga Mayiga avudde Mengo mujja kutya emisinde egirisooka okuddukibwa nga Mayiga avudde Mengo gye gigenda omenya likodi nkiddemu okiwulire emisinde egiddukirwa nga Mayiga avudde Mengo girimenya likodi kubanga abanyiivu bwe baneegatta ku abo nkugambye senga ku layini tebannavaako omulimu gwabwe omukulu kutusirisa tuleme kwogera buli omu ajja alaga nti nno tulina kusirika batukulembere naye gye bakoma okutukulembera n'okunyigirizibwa teboogera ku binnya biri mu Kampala enguudo embi teboogera ku buguudo obutufunda ennyo obutumalidde abantu teboogera ku byenjigiriza ebibi teboogera ku kitta abantu ekiri mu malwaliro bannange ekitta abantu kiri mu malwaliro olaba teboogera ne ku biri open okukwata abaana ne babamenya emigongo Buganda ne mutayisaawo ddoboozi naye Bayibuli eboogerako eyo point ngenda gizza mu kigambo kya Katonda ekamala okujjako esseenu nayo kirabika erina byenyonyaako sooka egijjeko kubanga eyagala kunfuukira zikewa esi yagala kunkola kiki kale no omuntu n'ogenda ova Uganda awali embeera ennungi tiwali esi obulamu butambulira ku ki esi kyagala kututta busi eyo nvuddeyo ow'omutima omutono va ku vidiyo eno kuba bino ebiddako bikaabya ebiddako wano bikaabya biibino dakika 11 eggulire lino lonna ngenda ddi kuba ndimalayo kubanga mmanyi abantu mmwe temwagala mawulire temugalaba abasinga era eggulire lino ow'omutima omutono liveeko kale tutuno tutandise eno ye pulaani ya Museveni entuufu eri bannayuganda eno ye pulaani ya Museveni entuufu eri bannayuganda ebirala byonna babalimba tutandise erimu abantu abamaze emyaka 25 nga babulwa gye badda oluvannyuma lwa gavumenti okubagoba mu maka gye baali bawangaalira mu bitundu eby'omu nsozi eza Elgon. Kyaddirira gavumenti okulangira ebitundu by'omu nsozi eza Elgon okuba ekifo ekikuumirwamu ebisolo n'obutonde wabula ne basuubiza okubafunira we bateeka. Abantu bano abayitibwa bandolobo bwe baagobwa gye baali babeera tebaweebwa wakudda era okuva olwo beefuutiika kuyiika emu eyabaweebwa omuzira kisa. Patrick Ssenyondo yatuuseeko mu kitundu kino n'ajjayo okulaajana kw'abantu bano. Abantu boolaba bayitibwa bandolobo okuva mu kitundu ky'e Teriet baggwanga lya Sabini mu disitulikiti y'e Bukwo mu ttundutundu ly'e Sebeyi mu buvanjuba bwa Uganda. Gawera amaka 169 nga beefuutise kuyiikayo ettaka emu bweti mu ggombolola y'e Kaprokos mu disitulikiti y'e Bukwo.
kuyiika eno babaddewo okuva mu 2011 era yabaweebwa muzira kisa eyalabanga bawuliddwa we badda baali babeera mu bitundu by'omu nsozi za Elgon gavumenti n'ebafuumulayo oluvannyuma lw'okulangirira ensozi zino okuba ekifo ekitongole ekikuumirwamu ebisolo n'obutonde. Ebiseera bwe babeerera mu nsozi zino abantu bano batunkanga n'ab'eggwanga ly'Abapokooti abaali mu bugwanjuba bwa Kenya ababalumbanga okubanyagako ente zaabwe era lwabanga lutalo lwennyini omwabanga n'okuyiwa omusaayi. Some of our parents died there. We were pastoralists, so we did some agricultural activities, planting Irish potatoes. Kyokka nga 2 February 1999 bandolo babasooka okulowooza nti balumbiddwa Abapokooti bagenda okwetegereza nga ab'ebyokwerinda wano mu ggwanga be babalumbye okubasengula mu nsozi. We lived there until the year 1999, February 24th. Very early in the morning at around 5 o'clock. We had alarms and even bullet shoots. So when we got up, we thought these were the Pokots which used to be raiding our people. Balumiriza ab'ebyokwerinda okusaanyaawo enju zaabwe n'emmere ne babaleka mu kyangaala era awo bwe baava okutandika okubundabunda n'okuyagga. The police, the UA forces, and then the UPDF, with even the red tops. So they had burned all the houses, all the granaries, all the animals were taken, which the animals they had got. They gathered the animals, the livestock, and they took almost all of them. Bangi ku bannaabwe baafa enjala ate abalala ensolo z'omu nsiko ng'empologoma n'empisi z'abagajambula olw'okubulwa we basula. Now the soldiers continued for several days coming there hunting us until some of us were living under rocks, others under big trees. Okusinga abakadde abaana n'abakyala embeera y'abanyiga ne bafiira mu kiseera ekyo. Bakaawonawo badduka mu bitundu by'ensozi ne bakka wansi gye zitandikira mu disitulikiti y'e Bukwo ne basenzebwa abazira kisa naddala bannaabwe ab'eggwanga lya Sabini. So they started asking our brother, the owner of this land, why should we do at least give us some land? So that man accepted that land up to here. So they constructed tents there. Those ones who had no tents constructed these grass-thatched houses. Kyokka okuva olwo obulamu bwabwe bwazingama ne gye buli eno tebalina kifo kya nkalakkalira bwe bayinza kugamba nti waawo weewaabwe kuba mu bibira gye baali babeera kaakano kkuumiro lya bisolo. Kuyiika y'ettaka eno kwe babeera bamazeeko emyaka 14 gye baali babeera kati balengerayo obulengezi kuba wali kinnya na mpindi. Bw'obeetegereza amaaso n'emibiri gyabwe gikulaga nti bajjudde ennaku. Because of our anger, because there was no help, there was no food, no clothing, no shelter, no land to cultivate. Because some of our brothers and sisters were going even across Kenya looking for work, to be paid to get food. Until one of our people was killed by a buffalo just around near Swamp. Yiika omuzira kisa gye yabawa ebamala kusulako obusuzi mu ngeri y'omugotteko nga tebalina we balimira era ekyokulya bawamma kiwamme. Okufaananako n'abantu abalala abalina obulamu buli lukya bongera kuzaala ekitegeeza nti omuwendo gwabwe gweyongera kyokka nga kuyiika y'ettaka eneemu gwe balina okwenyigiriza. In terms of population of those ones in Teriet camp, there are 169 families. And as time has been going on, you realize that these people have also been giving birth. The population has been growing, and now the number so is increasing. Ebisolo bibalina bakaluubirizibwa okubiriisa kuba gye bandi bitutte ku ttale ab'ekitongole ky'ebyomu nsiko tebabakkirizaayo. Gavumenti ezeesuubiza okufunira abantu bano weebasenza naye kati giri mu myaka 25 terikyakoleddwa. Yakoma ku mmere ne weema ze yava wakati wa 2011 ne 2015 ne balekerera beefeeko. Bwe bajja wano baasooka kuweebwa tent oba weema mwe baasulanga okuva mu mwaka gw'2012 tebaddangamu kuweebwa kintu kyonna era obusiisira buno bwe baazimba tebakyasobola na kusala ssubi mu kibira okusobola okujja obuzimba era enkuba bw'etonnya ebaggwerako. Abantu bano beerabirwa era beetaaga kudduukirira naye bakubye omulanga teri abayamba. Balutegeezezza nti baatuuka n'okwekalakaasaako ng'ebyo bannabyabufuzi bwe baagala batuuke mu kitundu osanga lwe banaaweerako naye ebyabaviiramu tebyali birungi.
kyokka bagamba ne bwe bakkakkana era badda mu ssenga avuddemu ngazzeemu. But basically, we were shot by tear use. The police used tear gases, live bullets, rubber bullets, until that man went back from the way. He did not reach it here. He did not reach here. Bagamba bafuuka kiyini kibi ekijjukirwa amalima ng'ebiseera by'okuwenja obululu bwe bituuka abakungu bangi bavaayo okubasuubiza ensi n'eggulu bwe balondebwa ne badda mu ggoloofa zaabwe ne beebaka ne bagangayira ng'eno b'enkuba n'enjala bibagoyanga kalo. Batuwadde ku kitabo ky'abagenyi ne twetegereza abakungu mu gavumenti abazze batuuka mu kifo kino okuva mu 2011 okutuuka mu 2017 nga bonna basuubiza mpewo. Nga 16 Januari 2016 eyali ssaabaduumizi wa polisi General Kale Kayihura yabakyalira n'akuutiza ne bwino mu kitabo kino. Ebigambo bye yawandiikamu byali bigamba nti tubasaasidde nnyo olw'ebyabatuukako era ebizibu bye muyitamu tujja kubigonjoola. Wakayita kumpi emyaka 10 okuva Kayihura lwe yawandiika ebyo era yamaamula nadda ku buduumizi bwa polisi naye terikyakoleddwa. Oyo olwavaayo eyali minisita omubeezi ow'ebigateberaze Musa Echweru naye n'akyalira Bandolobo nga 18 ogwokuna 2016. Ebigambo bye mu kitabo ky'abagenyi byali bigamba nti azze kubafunira w'abasenza. Kyokka ne kaakano bye yagenda okusenza bakyali gye yabaleka. Omulala gwe twalabye mu kitabo eyali minisita w'ebyobulambuzi Profesa Ephraim Kamuntu eyabakyaliranga 9 ogwokubiri 2017. N'ono yawandiika nti ekimututteyo kukola ku nsonga z'okusenza abatalina we babeera. Olwo minisita ono Kamuntu yali ne minisita Musa Echweru eyali azzeeyo ogwokubiri nga baakulemberwa Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda. Ku bikonge bya gavumenti byonna ebigenze mu kifo kino abantu be baasuubiza embeera yaabwe yeeyongera kuba bubi ne gye buli eno. The Deputy Prime Minister General Moses Ali brought the tents. The Right Honorable Ragana Rugunda came up to here and addressed us in 2017 and promised us that he was going to resettle us within a month. Remember, these people were pushed from 1999. Up to now, nobody has come in to solve the problem, even when government officials have been coming. And government kept saying they're going to resettle them. To date, they've never done so. Last year, when we brought this issue into Parliament, they promised us that there is a fund that's set aside to help the communities that are suffering. Betwogeddeko nabo balowooza nti Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda yali aliko watuuse ku nsonga zaabwe kyokka ne zituuka ne zizingama Pulezidenti Museveni bwe yamusuula ettale n'amusikiza Ssaabaminisita Robin Nabbanja. Kaweefube wafe okwogerako ne Ssaabaminisita aliko kati ku mbeera y'Abandolobo azaagwa butaka. Kyokka waliwo atutemezzaako mu ofiisi ya Ssaabaminisita nti bbula lya nsimbi lye lyazingamya enteekateeka z'okubasengula. We do apologize that sometimes we took too long to take these actions. To the extent that by 1994, there were still people who were in the mountain. But if they were kept there, those services would not be there. It's unfortunate that today there are some who are still not yet accommodated, not yet settled. But the government, every other day, if we've been following the speeches of our leaders, the planning documents, the efforts to resettle people is there. Embeera gye balimu ekwasa ennaku nga n'enteekateeka za gavumenti nga PDM zibayita bbali. Ab'akakiiko ka Equal Opportunities Commission tebuvuddeko bavaayo okunoonyereza n'okulaga ku bantu abatafiibwako mu Uganda. Betuwa 2 okuva mu kakiiko kano atubuulidde nti ennaku n'okukaaba kw'Abandolobo mu Teriyet bakumanyiiko. I know that I may not echo, but there is a consent judgment that was taken between the community and the government, and that consent judgment has never been implemented. Equal Opportunities Commission is also interested in the same. We want to follow up on the different components of that consent judgment, and we want also to know why it has not been implemented. We have never accessed any government program like a NADS program, Wealth Creation, CDD, MYOGA, up to today PDM, as if we are not Ugandans. Mu Desemba w'omwaka oguwedde, Pulezidenti Museveni bwe yali atalaga ebitundu by'e Sebeyi mu kaweefube okulondoola enkola ya Parish Development Model yasuubiza okusenza bannayuganda abatalina waakubeera. Mu bano yalonkomayo Bandolobo bano ab'omu Sebeyi nti be bamu ku baatunuulidde. Wabula oluvannyuma lw'okulindirira emyaka 25 beebuuza obanga ekisuubizo kino kirina enjawulo ku ebyo ebyakolebwa mu 2016 ne 2021 bwe yali awenja obululu. Oba oliawo ku mulundi guno ekigambo kye kinaatuukirira. But government had earmarked some land around Kapsegeki there, and some people were given. But
the whole exercise was not complete. The president has committed himself to addressing that problem. Elders are going to be called to interact with him so that he understands much more what is happening with this particular community. Patrick Senyondo, NTV Kusawemu. NTV Kusawemu. Waliwo alina ekibuuzo mbwe kibalemesezza baabagoba ewaabwe mu 1999 nga tebalina we babateeka nti mugende wano ekyalisoose baba nga babajjayo bafune we babateeka okuva 99 paka kati tebalina we bali wabula bagamba ebbula ly'ensimbi ly'eryabalemeso bikolako nze mbuuza nabbanja zasimbye abantu layini n'abagabira ssente ezo zivaawa azikama mu nnyina nedda ono omuwala ono luno lukazi luno lusegu lwe lwani luno Luhajati Namyalo ssente zatambula ng'agaba juuzi yakasukanga ssente emubende zivaawa abo abantu bannayuganda ddala bataliimu musaayi mulala bannayuganda bannaffe be babonaabona bwe batyo abanyarwanda bali mu kwegiriisa eyo ye pulaani entuufu Museveni gy'alina eri bannayuganda bonna omanyi twerabira mangu bwe tubyogeranga mugamba Bayibuli egamba waliwo ebirina amaaso naye nga tebiraba. Waliwo ebirina amaaso naye nga tebiraba. Kati nze saagala bbeera ebyo. Abo besebeyi kakati ate laba bano. Kuva ku byalo 35 mu luka bw'ekyangwali mu disitulikiti ey'Ekikuube bakyakunkumalidde mu nkambi gye bakuŋŋaanira oluvannyuma lwa ofiisa Ssaabaminisita okubagoba ku ttaka lyabwe emyaka 11 egiyise nti baali balyesenzaako mu bukyamu. Bano balojja ennaku gye balabidde mu nkambi eno omuli okubulwa we baziika abantu baabwe ng'abafuddeko endwadde eziva ku mazzi amakyafu n'ebirala ebiringa ebyo. Mu mwaka gwa 2013 ofiisi ya Ssaabaminisita yagoba abantu abasukka mu mitwalo 5 ku ttaka lye baali bamazeeko emyaka n'ebisiibo mu kitundu ky'Ekyangwali mu disitulikiti y'Ekikuube ng'egamba balyesenzaako mu bukyamu. Okusinziira ku ofiisi ya Ssaabaminisita, abantu bano beesenza ku ttaka ly'enkambi y'abanoonyi b'obubudamu ey'Ekyangwali ng'okutuuka okukubako abatuuze bano, ofiisi ya Ssaabaminisita yali eyagala kugaziya nkambi eno olw'ababundabunda abaali beeyongedde obungi. Emyaka abeeri babagobako lwa nsolo mbwe ettaka lya game park. Abeeno babagobako kubanga baagala kuteekako ababundabunda okuva e Congo oba okuva ebweru w'eggwanga. Olaba Museveni bw'ateekateeka wagenda okuteeka ababundabunda n'abalumbayo eri n'abakuba abazza eno UN emuwe ssente. Abeeri yabagobako mbwe ettaka lya nsolo nga talina waabateeka naye nga yagenda okujja mu buyinza yabasangayo nga babeerayo dda emyaka n'emyaka. Kati ab'Ekyangwali babagobawo okugaziya ababundabunda abe we bagenda obbeera okuva e Congo kuba agenda kutabangula Congo badduke nga bayingira Uganda. Gise Ssaabaminisita yalambulako abantu bano era n'abaako ebiragiro byayisa okubayamba naye nga ne gye buli eno bino tebituukirizibwanga. Nabanja kairaho ebyaragiire bibere byakorwa ekindi ekituri kwetenga ninga ekituri kushaba pulezidenti ebiragiro bya Uganda bijibwa mu constitution kukwera kugamba kibe nicyo cyakorwa. Aba bantu abajoge baraya pulezidenti bakajoga directions za prime minister bakajoga ebiragiro bya koti bono bategekwa constitution yankai. N'okutuuka kati bano bakyakonkomalidde mu nkambi mwe bakuŋŋaanira nga ge bakaaba ge bakomba. Bagamba ennaku gye balabidde mu kifo kino terojjeka. The people who evicted us in 2013 are the same people who are given the responsibility to resettle us and did not resettle us. Injara nuri okulala mu binyansi nk'embeba embeera nimbi
ndiyo mbona n'abaana abo abaana basatu bagenze mukukola okukana abaana bato enjala yatuyita embeho okulola ebigezo kubiri mbyo tukulalamu n'enjula neteera musana negiteera batubuulidde nti batuuka n'okunoonya Bannayuganda we basula babafuddeko abalina amaka gaabwe kabuyonjo zibajjirako mu sabbiiti 2 zokka amazzi ge bakozesa g'ennyamiza n'ebirala bingi umwana ko yamazira imyaka 2 umwana yafa naburaho kumuziika atukamuziraho kumuziika nagenda kuriya nanka kizira mfumbi ha polisi ko nahikire ha polisi baterera forora yadoha kuziika wano oburora na kamera ne birora nko kubiri embeho yonke ari kutwita omuswija guri kutwita nendya nyonka nyewe tinkora tindima wakora kasente kanampereza omuhogo gwe akananchwera hakachweka nibyo nikuri batuyambe abantu bandi bakubonabona abana bakuti bakiyagenda kusoma abandi bakuseruswerwa ezo enkambi mmeka kamba wenkambi endala kubanga twagala bino ebintu tugende mpola tugende mpola tusobole okutuuka ku kinyusi ekituufu abasengulwa mu gombola y'ebuluganya okutwalibwa ebunambuti mu disitulikiti ey'ebulambuli balaajanidde woofiisi ya Ssaabaminisita okulongoosa bali besebbeyi bano ba Western Uganda Kyangwale bano b'Embaale mmere gyebawa kinajjukirwa nti bano baasengulwa oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukuka ne litta abantu abasoba mu 10 ku byalo 4 kyokka bagamba nti gye baatwalibwa basiba ku kawunga na buugi buli lunaku ekiyinza okubaviirako endwadde naddala abaana abakulembeze basabye bano okubeera bagumiikiriza nga gavumenti bwekola ku nsonga zaabwe kati nze mbuuza ssente za Uganda ziragawa enguudo tebazikoze nti mu Kampala tulina enguudo amasannyalaze gavaako enkya n'eggulu tetulina masannyalaze tetulina malwaliro ffe twejjanjabisa muntu yeyejjanjabisa abaana tubeeweererera sente Museveni zaatujjamu ffe bannayuganda zajja mu buyambi obuyitirivu ffe ensi esinga okusabiriza mu nsi yonna sente ze bafuna ebweru ne munda mu ggwanga ziragawa naye jjukira buli kitundu kye muliko kiriko ekyapa ekinene ennyo ng'omuntu atwala ebyalo 456 leero mbadde njogera n'abeeka Mmengo balinze omusajja gwe bayita Kazibwe bali abeera ewa Faaza Bwenvu beekozeemu eggaali yakutta Kazibwe abeebunja ko beekozeemu eggaali yakutta Kazibwe ab'Egomba bansoose kukwata kasajja ke ne bakakuba omutwe ne bagwabya buli kitundu kiri ku minkekeera ettaka balitwala baani abatutwalako amataka ani atwala ettaka lya bannayuganda eyo ye pulaani entuufu Museveni gy'alina ku bannayuganda kyova olaba bamayiga bagamba tusirike tetwogera kyova olaba bamubajje bagamba musirike temwogera era ebitundu ebitayogera kati olwedde byo byayingidde edda kampu mukabano bayina enkola edda battanga nnyo bwe baba batta nnyo abasajja basobole okuwasa abakyala era ekintu ekyo eŋŋombe eyo waliwo mu luyimba lwa Kasumaali bayimba ne bagamba era abo abayimbi babeera bannabbi bagamba bwe bati mbu yattanga basajja Kasumaali awasa abakyala yattanga basajja Kasumaali awasa abakyala eyo nkola ya kabano batta omusajja omukyala ne bamuwasa empeta batta omusajja omukyala ne bamuwasa empeta bw'afuuka ow'empeta omukyala ne bw'afa omusajja asigalawo eyo nkola ya kabano ate okutta omukyala ye bamuttira mu ntiisa kutiisa pabuliiki nti kubanga omuntu asaasira nnyo omukyala kyekisooka kati bw'osanga nga bamuleepinze ne bamala ne bamubejjula ne bamala okumubejjula ne bamufumita ekiti ne bakirekamu ne bateekamu n'ekyokubiri ne bateekamu ekyokusatu
ne basiba emiguwa kwegamba ne babatiisa ekyalo kyonna ne mutya omugagga najja nga ye ayagala kigula nga mwina kutunda musenguke mudduke muveewo. Kasumaali atta basajja awasa abakyala. Nkugambye waffe ebunjako okuva bunjako waava ne wakoma ayina LCs ziringa 10 na mmeka zonna omuluka mulamba omuluka gwina LCs nga 10 zonna bazagala zitwala mutamu simanyi muwala wa Museveni muka Museveni yatwala kampiringisa takale kampiringisa wona n'ebyalo ebidiriddewo. Abantu abali ku kitundu kye bayita Nsujjumpolwe ye wammwe waliyo ekyobugagga mu ttaka. Nsujjumpolwe yenna kati atudde ku minkekeera bweti tebakyebaka bebaka amatu gali bweru. Bayoola ettaka awo ne balitwala ne baligezesa nga wansi eriyo ebyobugagga Nsujjumpolwe. Okimanya awo Nsujjumpolwe waliwo omuntu gwe babadde bagamba bamusaba liizi ku ttaka lye bamusaba liizi nga bamugamba bamuwa $20 million. Kiki ekiri awo? Kiki kyebalaba omuntu omu bagala muwa $20 million liizi. Ani atugoba ku ttaka kati bwe bafuna we basobola okwekwasa nga gwe bakugobawo nga balinga abali mu mateeka egundi ekyala. Abantu bano oba mwali mu mateeka lwaki ente zaabwe mwazibba? Bwe mugamba mbwe ettaka lya nsolo babeerawo ebbanga lyonna ng'ensolo tezibalya babeerangako batya n'ensolo. Bw'obanga oyagala bajjawo sooka bafunire wobateeka kyala bw'oba basengula lwaki obba ente zaabwe. Katugende Kalamojja. Ulire ekiri Kalamojja. Kiki ekiri Kalamojja? Kiki ne kiri Kalamojja. Okunoonya ekyokuza eri omumwa okusinga kino kivudde ku muliro oguzze gusaanyawo emmere entono abatuuze gye baali baterese nga kwogasa n'embeera y'obudde eteesigika. Omusasi waffe Albert Kamoga embeera eno bw'ati bw'agirojja. Ku nkomerero y'omwaka oguwedde n'entandikwa ya guno omuliro gwasaanyawo amaka agawerako mu disitulikiti okuli Kotido, Nabiratuuku, Nakapiripiriti, Moroto ne Napaaka. Abatuuze abali mu 10 ne basigala nga tebalina waakwegeka luba n'ekyokuzza eri omumwa. Embeera eno eviiriddeko bangi okutandika okweyaguza olujjo kubanga ekyokulya kifuuse kyakuwammanta. Omuliro guno gwasanga amakungula g'omwaka oguwedde gagaana olw'ekyeya olwo Kajjampuni n'agenda mu bbwa. Mu disitulikiti y'e Kotido bangi bakuttemu dda ebyangu okwetegula embeera eyinza okubaviirako okutondoka ne boolekera disitulikiti ezibaliraanye gamba nga Agago, Otuke, Kitgum, Kapere Byongo n'Amuria okupakasa bafune ekyokuzza eri omumwa. I can tell you, the last 2 weeks, people who could have left Kotido. They have gone to Agago, they have gone to Otuke, they have gone to Aleptong, they have gone to Kitgum, they have gone to Abim, they have gone to Kapere Byong, they have gone to Amuria. At least to provide some labor, and then they are paid for more food. Bw'otuuka wasimba mmotoka ezisaabaza abantu naddala bbaasi ekikwaniriza bye batuuze abasibye entwala zaabwe abalindirira entambula ebongerayo mu bitundu gye balowooza okufunira okubeerwa. So it is true, famine is looming in the district, and people are trying to move out to look for food. It is very unfortunate. The people who went out, RDC, or people who are moving, are the youth and women. In the dry seasons like this, we accommodate our brothers from other parts of Karamoja who are not able to have better harvests during their time of production. Abakulembeze b'ebitundu bino enjala bagyasumula bugolo kubanga buli ku makya abatuuze bakeera kusimba nnyiriri mu maka gaabwe nga babasaba ekyokulya. Even this morning, I had over 6 people coming to my place, my residence. You know, as elected leader, people know where to go. This morning I had 6. Obudde bugenze. Nabalaga wana amawulire aga Kalamojja nga bookya mugamanyi. Abo bo Museveni abawanguzza na muliro.
kubanga ekitundu kyabwe akyagala kuliko ebyobugagga talina bwana abasengula n'ayokya enju zaabwe n'ayokya ebyagi byabwe kuba bo bakyali ku African Traditional Society bakyali ku African way of kukuuma ebintu byabwe emmere yaabwe balina ebyagi omuntu ajja n'akuma ekyagi n'akikumako omuliro n'ennyumba n'agikumako omuliro byonna ne bijja ekyalo LC omuluka ne district omuliro ne gusisinkana oguva eno n'eno bonna kati bakkiriza tebakyalina kyakkola ne basenguka ne bamulekera ekitundu tebalina we babeera nabo ne basenguka bagende mu matawuni okusabiriza gavumenti police eyo gavumenti police abo be batukulembera bwe mwogerako nga mubajja agamba TikTok eveeko bw'oba agamba nti bino ebintu ba Museveni si be babikola olina ekikyamu ku mutwe labayo okumanya nga be babikola binajjukirwa biibino. It's about how many people he exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divide and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they are shooting people down. If they are not shooting people down, they are destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and make it appear as if the Allied Museveni's army moving from one place to place to another, burning people's houses, for the first time, crops, in front of their and gardens, in front of their children, then in front of their wives. Those of us come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, to be reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who commit atrocities, crimes of war, crimes against humanity, should be investigated, should be indicted. To date, nothing has happened. We must not let the world forget. We must keep on telling the stories. We must keep the memory of suffering alive. Abeera abakwata na Bapokoti bano abakwata na ttaka lya Game Park kati mwagenda bagemera baana. Mbabuulira bannange Museveni oyo waliwo abalina amaaso nga tebalaba. Ate ffenna bannayuganda tulina kusitukira wamu kuba tewaliiwo ggwanga nalimu mu Uganda Museveni lyayagala. Anti mugamba mbona abawestana simanyi abawestana be bali obulungi twatera embunda ngo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 ngngo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 ngambonambona omusajja yafiiridde mu kkomera ly'e Nyabuhije mu disitulikiti ey'Ibanda baagala bwenkanya kigambibwa nti ensonga eyamutwaza mu kkomera yali yankayana za ttaka nga n'olwekyo basuubira nti waliwo ekyamukoleddwa mu kkomera eyo. Ku ddwaliro lya Ruhokerethe Center 4 we tusanze Dinavensi Atuhaire ow'emyaka 42 ng'asobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lwa bba Kahanjire Razal okufiira mu kkomera gy'abadde yaggalirwa e Nyabuhiche mu disitulikiti y'e Ibanda. Atuhaire agamba nti bba baamukwata ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka guno ng'ensonga zaali zeekuusa ku nkayana z'ettaka era n'atwalibwa mu kkooti y'eddaala erisooka ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi gwe gumu. Ng'eno omulamuzi yamusindika ku alimanda mu kkomera
okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno lwabaddizibwa mu kkooti abitebye. Ibanye abiratine ndwara yo kwerakiza kugira ngo esayoni obe n'omureba konka nikintangaza obwiro bw'amaziro mu kihome kurira ngo ayize baryanyu mwazo nibanterera ngo ibanye arukubi yafu abadde talina bulwadde bwonna bw'ogamba nti buno busobola omutta amangu naye kinneewuunyisizza okutangaza kwewuunya kimwewuunyisizza kandi batangambire ngo kuyaba kubi kisangaza kumuleba agamba nti yatuulako ewaka ennaku ntono olwo n'addayo okukyalira ku mwagalwa we ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokusatu baje yakamutemera nga bwe yali teyeewulira bulungi. ate agataaho anjala tebampereze mbazi niza kutereka natogurrohamire otaaho olyonywe niza kuterera nanye natahanye n'amasiko g'okumanya ngo gye mbazi ebibamuhereza omusiza wanje naza kuba gye. Atayira agamba nti ekyamugya enviiri ku mutwe kwe kufuna essimu ng'ab'ekkomera bamutegeeza nga bba bw'agenze okulunda embogo. Kati ono ayagala okuddibwamu ekituufu ekyaviiriddeko omwagalwa we okuserengeta ekalannamu. mbwenu naninsaba obulinganiza bwibanye reba n'abefaakazi tinyina hinda atoza abaana naninsaba bagavumenti okutuyamba abo kubatwara enerwa. Yatwisa Rimwenda ye yabadde ku ddwaliro lino nga batuusa omugenzi. ndi omuhoda rebanyiza emotoka baleetamu omubiri w'omusibi ajwire yunifomu bamukiriza bamuta kitande oba bamutiira kitande bamweta nasi yamweta kahangire erema kwetabuka atito yatubinga twasohora heru. Kati ab'eŋŋanda z'omugenzi basaba ab'ekkomera babannyonnyola ekituufu. Bona mazima nyabushike nka prisoni w'omuntu karwara tebamuleeta acyurire bakamuleeta ahirwaro bakabanza bakamuha obujanjabi. nyine no kwetombuita aho kusanga n'enferwa baraza wanje bakwasire bagatwara nyabushike yarwire tubatumanyisa kureka batwitera omutumbi omugurruho. Yadde nga tebalabikidde ku kamera zaffe ab'ekitongole ky'amakomera basabye abafamire eno okuba abakakamu nga bwe balinda ebinaava mu kwekebejja omulambo gw'omugenzi. Eyo Yibanda, Western Uganda. Tewaliyo ggwanga nalimu Museveni lyayagala mu ggwanga Uganda era tebakikulimba. Bw'aba alina baali nabo aba alina waayagala bamuyise. Nsonga za ttaka omusajja ali mu kkomera. Atuuse mu kkomera afiiriddeyo. Kati waliwo omusajja gwe baateekateeka agenda okuwasa oyo omukazi teeka waaga. Wabula ebyo omukulu wa simanyi Rwenzururu simanyi Northern Uganda simanyi Kigezi kitaffe mu Katonda ebyo tayinza byogerako. Tayinza byogerako yasiimwe ali yasinika businisi binnyo byasiimwe ali yasinika binnyo. Nga Museveni amalawo abantu kati tewali kitundu kitagenda kumulozaako. Fenna tulina kusitukira wamu twejjeko Museveni ate nga si mukalulu kubanga kati ali mu kuwola ani Salva Kiir banja. Salva Kiir agenda ddi muwola next kuli musasula next year. Mugenda kulaba abasirikale be mutalabangako nga tebamanyi lulimi n'olwo lwa mu Uganda, tebamanyi Luzungu, tebamanyi Luswahili. Wabula babatumye babagambye mugende mu protectinge Kampala. Aduya ayagala ekyo kimala. Ekyo kimala bakwate abaffe babasibire mu barakisi bo tebafuluma. Olyoka okakase. Waliwo alina ekibuuzo nga sinagenda mu kigambo kya Katonda. Waliwo alina byatategedde. Waliwo alina kyatategedde ku nsonga ze twogeddeko tusobole okuba nga tuzitaanya tuzitegeere. Katugende mu kigambo.
mukwano gwaffe Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo tukukoola mukwano. Uganda ekwetaaga okusinga ensi yonna bwe yali ekwetaaze. Era tukusaba Mukama bw'oba osobola oyimirize ebyawalala wonna osooke ffe. Wabula tugenda mu kigambo kyo jangu okosomesa oyigize batabani bane bawalabo ekigambo kyo ekitukuvu. Kiganye kibe kiramu. Yogera eri obulamu bwaffe Mukama.